yasooka okuba mukwano gwange nga nzizeeyo ewaffe mu kyalo bayita omulalu era yandeeteranga ekyokulya buli lwaggulo kale neneebaza Mukama neŋŋamba Mukama Katonda oba osobola omufuula bw'oti naaba nga asobola okulowooza nti mukwano gwange mulwadde ali mu bulumi sooka ondekemu we nasingira okutya nga wenyigamu ennyama okugulu kukola ki ennyama egwayo nga bakola ekinya nga bonobeera ne ovakkedo nga ovakkedo yayengedde nnyo abootedde kati ng'ogenda mulya n'onyiganyigako kebere kati omanyi okunyiga ennyama yo nga wenyigako ng'ennyama egwayo munda kati awo omutima ne gutandika okuba nga ogunvaamu neŋŋamba nabika nnyinza obutaddawo mu bulamu bwange kale Mukama Katonda w'amaanyi weebale nnyo weebalire ddala kuba nali simanyi nti nsobola okudda kankunyumize kati olwo bwe natuuka ewooyo kizza ekwese nali bubi musana guno nga bwogulaba gwaka ewali akasiikirize bwe natuulanga ewooyo kizza katuuka akasana ne kaakawo naye ng'ate omusana nga gukusanga ewantu ng'obadde opozingidde kati omusana gwansangawo nga bantegera nabo kale baalinga bandabe nga nabo simanyi kye bandowooleza kubanga abalala bo bwe nawona abalala baŋŋamba ffe twali tumanyi oteeka okukola ki okufa Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827 ne Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Bino ebirwadde obulumi okweraliikirira n'ebizibu by'ensi tebigenda kutuyuuza bwe tubanga tulina awasinga gwe Mukama ozze otuwa emikisa mingi nnyo si lwakuba nti oli mulalu nedda gwe nannyini magezi gwe nannyini bugagga gwe nannyini kutegeera era gwe nannyini fumiitiriza bino byonna obituwa lwakuba nti oyagala ekitiibwa kyo tukomewo tukyolese abalala ekigambo kyo tusaasaanye eri ensi era tukujulire bwe tunaaba tutambula naawe netukwekwekamu olwo n'ebirwadde biritunoonya nti bitulaba amalala g'ensi okwemanya ettima n'ebirala nga kwotadde n'amagombe biritunoonya nga tebitulaba beera naffe akaseera konna kubanga gwe gwe twetaaga amamotoka g'ensi amasavu dinaani ne feeza byonna bya bwereere bwebanga toli naffe kubanga byonna biggwawo naye gwa bikuuma ngera bw'okuuma ensozi amayanja n'ebirala ewali obukuumi bwo buli kimu kinywera naye ate bw'obulawo buli kimu kitagala tambula naffe tukuume kuba twetaaga ggwe amanya bampita Rwimasamu oba osobola okumpita Mechanic Rabongo ku MRlive kwendinga bulijjo omwana wa Katonda ali eyo tuli mu kampeni ya kuzimba somero lyaffe ery'e Kamengo ebirungi bibino omukago bagukolerera mu kampeni eno twagala buli mwana wa ku street yenna abaana bakuba abantu obutayimba ku street abakozesa ebiragaragara nga tebanneetuuka tebamanyi mugaso gwabyo tebamanyi wa bikoma abagamba batugumbula abantu abakulu abato abakadde mu mbeera ez'enjawulo bonna twagala tubajje ku street tubatwale Kamengo basome tuwawe essomero ne Katonda
essomero ly'aba street kid lino n'ery'abakateyamba tulitandise omusingi gwawedde era kati tugenda diwanika mu bbanga. Ebirungi bibino gwe mwana wa Katonda ali eyo owerera abaana bakusumbuwa omukago guguno Nabongo Charity Foundation twetaaga okuzimba essomero lino, twetaaga seminti, amabuloka, amabaati n'ebirala. Tulina scholarship, sponsorship era ne goni tugenda gifulumya kadi yaffe ne receipt ku kadde kamu n'ekitundu osobola okukola omukago naffe. Twagala abantu 30 kasita bagwayo nga tuwumuzaamu abantu 30 akadde kamu n'ekitundu ogenda asomesa omwana wo okuva mu P1 paka mu P7 naye nga ate okukotadde n'ebyemikono kuba it is Matthew 5:16 primary and vocational school. Kakati primary n'ebyemikono omuli okusiiga, okutunga, kompyuta, kamera, kwekyawolodingi n'ebirala. Kakati kadde kamu n'ekitundu bona akasasula tugenda kukolera receipt tukuwe ne kadi eyo omwana wo kwagenda osomera agenda kusoma okuva mu P1 paka mu P7 nga wayiga n'ebyemikono ebyo byonna nga tosasudde wadde n'ekikumi. Omukisa ogwo tunagusanga lwaki tukoze bwe tutyo nti fere tulina bazungu batubeezaawo Nabongo Charity Foundation tukozesa art and craft okubeerawo naye ate bwe tukola omukago ekirooto kyaffe ekyokukola essomero lyaffe ligenda okuyamba abantu abalinganga ffe kigenda kwanguwa kuba bwe twekuŋŋaanya olwo libagenda kwambuka mangu mu bbanga litandika okopaleetinga. Kakati akasente kano gwe kootuwa kagenda kufuula mmemba omujjuvu omwana omumemba omujjuvu ne waggulu wa byonna kagenda kukusobozesa enjiri ya Kristo okusimba makande eka Mengo olwebune wonna. Gwagamba nti sirina mwana naye ddoboozi ndiwulira abaana b'okunguudo bakateyamba balina osoma osobola tuwa ekifaananyi kimu ne tukikusiigira awo mu kusiiga ebifaananyi naawe okimanyi fe abasinga olina kkojjaawo maamawo omwagalwawo jjajja kifaananyi kyambaga kijjukizo ku 0700346827 osobola okituteerako ku WhatsApp eyo nno yange erimanya ga Rima Samo so kinteerako ne oba toliwo wano zikasanti funa ku WhatsApp n'enkipaintinga down na tiimu y'abakugu awo fe abasinga olwonna akasente akava mu bifaananyi ebyo yaye tukaza ku ssomero. Twagala Katonda tumuweese ekitiibwa, twagala tubuulire enjiri ne waggulu wa byonna, twagala tunyweze emiti emito. Buli muntu aligirabako olwo nno mu kaseera akajja agambe nti weewaawo omulimu twagukola. Nze nzikiriza nti bwe twegatta awamaanyi bwe gali. Gwe mwana wa Katonda ali eyo tetusobola kubaako na kitutambula nti twegasse. So Matthew 5:16 yeeno ezze ejidde ffe twagala tumenyewo ogwo omuzimu gw'obutasoma. Ffe abamu twasomako naye nga Katonda yatusaasira busaasize. Ne kana akazungu ke twogera kisa kya Yesu tetwantisobodde singa teyali Mukama. Kakati twagala tukozesa amafuta ge gamu naffe tuzimbe essomero abantu bonna abalemereddwa okusoma bafuna okusoma kuba kwa mirundi ebiri okwaffe okw'eddiini n'okwaffe kwennyini kuno ke twasangawo. Omwana bw'omuwa Katonda oba omujjuzizza embeera era bw'omuwa ne kuno okusoma batalina kyakubanja. Twetenda nnyo okubuulira enjiri, twetenda nnyo okubisaasaanya, tunabisaasaanya tutya ng'ate abaana tebamanyi na kuvvuunula biwandiiko, tebamanyi kubisoma. So omwana Katonda aliyo munamukago gunyweze ng'oyita mu kwefunira membership card kadde kamu n'ekitundu omwana asoma okuva mu P1 paka P7 ng'ate bw'asoma n'ebyemikono na buli kimu ekiri ku Nabongo Charity Foundation. Gwagamba nti nze sirina mwana naye nandyagadde okuwa ekimu kyange eky'ekkumi ekyensi eri ono omunaku abonaabona naawe osobola otuwayo ekifaananyi. Omuweereza tasabiriza, omuweereza asaka busasi gwe mulanga tugenda otambulirako omwaka guno ate gwe ogenda otambulirako kampeyini eno n'ensi yaffe kwegenda okudda. Tukooye abaweereza abasabiriza twagala tusake bwe tusaka olwo nno tusakire bannaffe nabo tubayigiriza okusaka. Omuweereza tasaba asaka busasi ate era agaba bugabi. Omukisa ogwo gutwale mu linnya lya Yesu. Ebintu by'okusaba asaba ebyo naawe bive mu bulamu bwo otandike kusaka na kugaba ng'era Sulemaani bwe yakikolanga mu Bayibuli. Weewaawo omukulu wanji munaye embeera yeno nga bw'ogiraba nti olwaleero lwakumeka? Olwaleero kusatu.
tuli mu January ndowooza kansooke neebaze Mukama kuba yagaba buli kimu, yagaba omukka, yagaba obulamu, yagaba emirembe, yaleeta buli kimu, yatuwa malayika ze ennungi ne zitutambulirako ne zituyiggira ne zigenda ku bantu ab'emyoyo egy'ekisa ne basobola okutuyamba oba ne bayamba ku bantu ababeera bali mu bwetaavu nga tebalina busobozi kuba Mukama Katonda ezo ziba malayika ze zitwandiise angels kale Mukama weebale nnyo weebalire ddala okubanga otandise okutuwa malayika ezo engabirizi mu linnya lyo Mukama Kitange weebale nnyo weebalire ddala era munange wano oze ku studio eno yeno gyenkola ki wano woosula ewaayizo wensula okuva lwenawona nensalawo ninye taxi nga nkyali yegeyege naye nga njagala kudda kupanga bulamu natuukidde wano ku studio era kati bwe ziba zigenda okuwera wiiki nga 3 ku mwezi nga ntuuse kuba najja Christmas ng'eneetera okutuuka Christmas wagirira mu kibuga nagiriira wano kakati sooka webaza abantu abawulidde omulanga ku ssente za renti bw'omwana wa Katonda Zandamandi ono kaweefube nze nganze kinawuliramu emirembe kyali kyakugaba nnamba ye mwana wa Katonda ali eyo awulira obulumi bw'ayitamu oba yali akibaddemukko tumuyambeko afunewo okusula kuba obulamu bubi nnyo naddala omuntu ng'ono bw'aba ddala talina wakusula omuntu wagaa nti nsula ku studio nziza obutakitegeera naye studio tezibaamu bitanda oba oguddeawo mu ntebe oba ogudde mu nsonda awo ku kapeti woosula nanyini studio ye kyalina okukolera kyekisa butagobaamu so omukulu ono asula ku studio naye kubamu akafaananyi embeera eyo gwe mwana wa Katonda ali eyo Zandamandi yayagala akayumba ka 200 naye neŋŋamba nti nedde engeri gy'atannabafuna kyakkola gy'atannabattereera ava mu bulwadde nga tuyinza okwekaka ntufunako 15 kwa 15 bwe bamuyamba kati naye aba asobola okukeeyiribira ng'ate ne Katonda bw'amuggulira nze nina essuubi munda muli nti Katonda agenda muggulira agenda kuddamu ayimuke kuba nze ekyo nkiwulira ate era Katonda bwe yali ansuubiza nga ntandika obuweereza buno ekyo yakinsuubiza nti tewali gwe tulituukako n'asigala mu nnyonta yatusuubiza bino tasobola tulekerera so ffe tulina kukozesa Romans 10:10 okubinyweza buli kyetwatuza n'akamwa kaffe yakisiba busibi nno kyetunyweza wano n'akamwa kaffe era akinyweza ne mu ggulu bw'atyo so nze nzikiriza nti mu mitwalo 15 ng'omwana Katonda ali eyo alina ekimu eky'ekkumi ekiri awo kyogaa nti nedda nze oyo gy'ayita nayitayo waayita nayitawo manyiiwo kanyimirire naye tukyaniriza wano wasula ku studio si walungi naye ate obulamu we buli Zanda mawujje tutandike emboozi ekisinga okuba ekyenjawulo ku mboozi eno nti ate wemba ndowooza nti ate kati ekomye ate buli wenfuna behind the scenes yayo ndaba ng'etandika butandisi ku muganda wange ali yatugoberera twakoma wano amaanyi gakuweddemu omukka gugenze wakubidde omulanga ekiro kyonna muntu ali mu ddwaliro oli awo otudde ozirisa omulundi gumu maama akukutte akuyodde ayisa abantu mujje munkwatireko mujje munyambeko mawejje waabwe obulamu buweddewo mawejje kati awo nga kye nali mpulira muli nali buli kimu kyonna nali maze endowooza oba okukikwasa Mukama Katonda nga kwegamba nga nvudde mu kutya wabula nga sikyategeera wabula nga buli kimu nze kyenakoma kuba nasabanga nnyo Mukama Katonda ne mpulira nga ntuuse ekiseera mu bulumi bwe ndimu kiri kyangwira bugulizi kyajja kyokka ne mpulira nga amaanyi gampeddemu nafuye kati ngenda okusituka mbenga ayagala okulajana nti abaye muntu ale mu ddwaliro nengwa
kati mama wange kwe kukola ki kujja nakubaka nti bannange munkole ki kwe kujja okunyambako mujje mu situdiyo era agenda okubanga teyansobola teyansobola naye namulaba yasooka okulajana nange we yajjira ali amaanyi gakuwedde mulengo okyalimu akategeeramu akatini naye nga kati awo nga ne bwe kuba kuyimirira nga sikyasobola kuyimirira gali amaanyi simanyi nakumanya kwegamba nga tosobola kulagira akana akakono kakole we kati abakagalo kanyeenya kuba eno mugongo kati wali wakooye nga wawedde kati muno nga mukooye nga muwedde kati nga amagulu gazimbye nga gawedde ng'ennyama egwayo nga bwonyiga okugulu tekudda kati ate awo natya nnyo kubanga we nasingira okutya nga wenyigamu ennyama okugulu kukola ki ennyama egwayo nga bakola ekinya nga bonobeera ne ovakedo nga ovakedo yayengedde nnyo abootedde kati ng'ogenda mulya n'onyiganyigako kebere kati omanyi okunyiga ennyama yo nga wenyigako ng'ennyama egwayo munda kati awo omutima ne gutandika okuba nga ogunvaamu neŋamba ndabika nyinza obutaddawo mu bulamu bwange nentandika okutya neŋamba mukama nsaba kunnyamba omutima ne gukakana gwokka neŋamba mukama nsaba onzizeeyo mpa obulamu nga byonna mbirowoozaako gyembise obulamu engeri gye bubaddewo mikwano gyange abasigala e Kampala amasanyu agabaddewo obulamu bwe bubadde butambula ndaba bali ewaka balya bulungi emmere beeyagala ate bo obulamu tebubagaana kusigala nga butambula nga bugenda mu maaso obulamu bw'omulala butambula busigala nga bugenda mu maaso gukustopinga obubwo tekigaana bwabalala kutambula tekigaana era gwe olina okwerwanako paka mukama lwasalawo n'agamba kale nsazeewo kakibeere kati olwo amagulu gazimbye ennyinyiza ennyama ekoze eki ekkayo busi ekkayo bwe ganzuutuka amaziga ne gajja ninkaaba niŋŋamba waliwo awo omuvubuka yali abeera eno Kampala nga tonnazirika nga sinnazirika wano wenzizeeko nga sinnazirika jjukira wali bwe maze okugwanga mama ansitudde kati nkunyumizako jasinzizeemu katono emabega nti wenatiirira nti birabika ngenda ffa ng'olwo ate sinaba kuggwamu maanyi ku nnyama eyo eyagwamu obwo obudde bwali misana sawa nga 11 akasana kaaka ndi muka ovakedo ku motoka erijja egambye eyali ewaka mu lujja nga tetambula obudde butambula nnaku zitambula olwo naakamaleera awo ze wiikisi ezijjudde obulungi nnya nga mmira empeke ez'akawuka kali aka TB nga nazo tezikola kubanga ng'okukolola nkyakolola nkyabuwulira nga ne buli obuweke bwe bampa mbumira amagulu gakendeere amagulu tegakendeera tegalina kye gakendeera nako yadde kuba we natuukira okuganyigamu ennyama n'egwa munda awo ne ŋŋamba nti nga ndaba buli lunaku kyeyongera ng'ate eddwaliro nalitandika dda kati awo obulamu kwe kuzuukuka ne butandika okulowooza okugamba nti kituufu ŋŋenda kufa obuwaayo nentandika okukkiriza nti ŋŋenda kufa naye ng'omutima gulimu ekirowooza nti yongera okusaba Mukama munnange kati waaliwo omuvubuka yali abeera Mityana nzizemu Katonda emabega mujja kunsonyiwa tujja kuddayo koma waliwo omuvubuka yali abeera eno Kampala najja ye Mityana yalina obulamu bwe nga bulungi
naye bazadde be baafa ne baggwawo ne baganda be kati oba yekyawa mukko bamuyita Abudu era nagenda okuddayo nze nga mu bulwadde bwange jjukira bantambuzangamuko olweggulo nga ebigere tebiri mu ngatto amagulu gano agazimbe nga buli omu kuba yaleetanga amagezi agage ojja kutoolokoka amagulu muganyige abaleeta eddagala egganda muleeta eddagala egganda munyige abaleeta byonna nembigezaako kuba waliwo neyatuuka ekiseera bannange kati era yo yennyini gwe njagala okunyumiza kati nze ngenda okudda emitiyana mu bulwadde bwange baamanya nti bandeese najja andabeko zandamaani we naye kati nze saamanya nti yali yafunamu ekikyamu nukuwone kuki ku bwongo olwa famire ye okuvaawo nga yeekyawa nga era abakukyali bo bagamba nti oyo yakola ki yavaako ne bagamba naye omuntu yenna baba nga nze nina okukkiriza kuba nalina okukkiriza okwo nali nina engeri gye ngenda neezuulamu ku birooto biri bye mbadde nnyumyako emabega kati nga nina okukkiriza okwo nagamba nti omuntu gwe omulaba ng'eyavaako naye ate obeerawo omuntu asobola omuzza engulu ng'asobola omukwata mpola mpola oba n'amusabira ekigambo kya Mukama omuntu oyo n'atereera ate ng'engeri gyanjagalamu ndaba nina kye nnyinza okukyusaako ku bulamu bwe wadde ndi mulwadde ndi wano mpookya naye omusajja oli anjagala ennyo gwe mugamba nti lwaki okolagana n'omuki omulalu nze mpulira omutima gwange gumwagala gugamba mumuleke asembere okumpi wano ate bw'asembera wano nze nzaananga abadde yeeraliikirira ate nziramu obulamu ate oyagala kunkaabya saagala kukola ki kukaaba kati ng'ate oyo wabeerawo bambi nziramu amaanyi kati nentuuka n'okumukkiriza baleete ebbaafu omuli amazzi batekemu tawulo anyige amagulu kubanga gaali gannemeredde negamba kati oba muganyigeeko agabuguma ne baganyiganyigangako mpolampola kati nga bwe mpulira nga oba omusana oba empewo egenzeewo nga mpulira kale nga mpuliramuko okuweweeraweweeramu kati mbanga awulira nga gasensinga nga gadda kati nga nyimirira namu nga bagolagole nga bwomanyi obanyiga amagulu nga mugamba ntukesera ne mugalekerawo kati waliwo olumu lwe yajja jjukira yalinga anyo obuki walagi jjukira yeevaako naye nga nze era Mukama bambi amumpera obulamu Mukama kitange kuba nagezaako musabira ennyo nnyo ddala nga njagala atereere mbeera ekyokulabirako eri abalala bali bagamba nti naye mulalu mu mbeera eyo ey'okunyigirizibwa kubanga yaviirwako bazadde be naye nga yeekyawa bwekyayi naye nga njagala mugumye kale era mu kuyiiya olimba olumama ne Katonda boogera paati eri yasembayo tibamama baafa obawummuza emirembe naye namuteekamu nga njagala akiwulire ennaku eri emuliko at least ebeere ng'esala ng'awulidde ku luyimba luno kale kwegamba olugendo lunene kati munnange olumu yajja nga atamidde before nga tannajja nga atamidde ennaku ezo zonna kasaamanya nti ndi mulamu nti ndi mulwadde ndi ewaka bandeese buli lwaggulo kale oyo gwe bayitanga omulalu yalinga abeera ku nnyumba zeewaabwe waka nnyumba yasigalawo nnene y'amaka naye ng'abantu bakukyalo bamwagala kuba yali takuba bantu naye nga bamanyi nti kale ng'omuntu omumanyi nti aba yawuguka naye ng'obusa omuleetera emmotoka yo n'agyoza n'omuwa kasente n'omuwa kasente kati nga bamumanyiira abagagga bayabasuubula emmwanyi biki nga bamuleetera emamotoka n'agooza kati nze nga sinnamanya nnyo jjajja na ssente naye nga mwewonya buli lwaggulo ng'ajja nandeetera ekyokulya ng'ajja nandeetera chips n'enkoko eyasooka okuba mukwano gwange nga nzizeeyo ewaffe mu kyalo era yandeeteranga ekyokulya buli lwaggulo
kale nenebaza mukama ningamba mukama Katonda oba osobola omufuula bwoti naba nga asobola okulowooza nti mukwano gwange mulwadde ali mu bulumi yeetaaga okuyambibwa omusaawo sokondekemu gwe mwana wa Katonda ali atugoberera emboozi bwekyo bwetambula nze muli nzikiriza nti Katonda yateekateeka buli lunaku lwetufeesinga mu bulamu waffe. Kale raba abantu gwe baali banyooma gwe bayita omulalu, abantu gwe baali banyooma nga balowooza obwongo bwakyala ate nabo bwalabirira munne omulwadde era ng'asensinga nti bwe njoze emmotoka z'abantu n'enfunayo 10 bwe njoze engoye n'ebirala munnange oli ate ye ali bubi nnyo okunsinga kantwaleeko ka chips akeetaaga omukwano ng'ogwo tuli gusangawa era oyo bw'ataba Katonda abaani. Bannaffe abasinga beetaaga kisa, bannaffe abasinga beetaaga kubudaabudibwa, bannaffe abasinga beetaaga kusembezwa ewatali kubajajinga, ewatali kubagobera wala. Omukwano nziramu okujjukiza nti nalyo ddagala, just omukwano gwokka gusobola okuwonya omuntu abadde agenda okufa. Weewaawo omukulu nteredde nange kati olumu yajjanga atamidde kati naye nga njagala nyigemu kuba nze yijjukira nga ye oluusi yeerabira nti oba kale nga ye embeera ze naye nga teyeerabira nti alina mukwano gw'omuki era nga anzuulira kolo yajja nga atamiddemu naye nga amanyi mama wange musiraamu kuba naye yennyini yali musiraamu naye olw'embeera nga omuntu w'ekyawa ndowooza yayingirire okunywa n'okuki nga bw'obimanyi kati munnange ng'era amanyi wajja wa ajati saagala ebyo kuba mama wange mukyala alina ku kakiiko ka LC bamuwa ekitiibwa yeeyisa bulungi kama amunyongerera mu nkuumire amunyongerera obuwangaazi nange kati nga jaga saagala ajati saagala mami amanye amuyita mami saagala mami amanye nti meddemu n'empulira omwoyo gukola ki gunnumye neŋŋamba nina okukulaba wadde enkoze eki ndi Alex yampita Alex olina omutima omulungi Alex oli mwana wa mpisa togenda kufa akuraba obulamu obuwaddeyo kati ate oli gwe baali bagamba nti yavaako ki obwongo bwapanguluka kati ate yaŋŋamba ekintu togenda kufa kati ate nga era yasooka okubeera mukwano gwaye nga ngenze nga banzizizaayo nga ngenda kuba bwe natuuka nga ndimu olutambulatambula olw'olweggulo ntambuze ku magulu nasibira waabwe era ne musangayo era nga kujjukira nali n'ekyayi nga n'ekyayi kati nga sagala kunyiiza ewaka nga bwengambako ekintu nga nyiiga kuba nga ndaba tebanjagala kumbe nga banjagala naye ngola okuba embeera gye ndimu nga ndaba nga ali obwomu kibaawo ku buli mulwadde tukana weetamwa kati nga kantu kati nnyo kanyiiza nenziruka ewooyo ng'era baba bajja bannoonya mugende mu munoonye nga bannoonyeza oyo kati bwe nategeera waliwo olulala era lwe neekyawa kati saddukira we kuba nali manyi nti bajja kukola ki kujja bannoonyeeyo naddukira walala waliwo omukwano gwange omulala baali bamuyita Kizza back in days nga nkyaliyo waka nga tusoma naye neŋŋamba kangende waba Kizza ye tebajja kulowooza nti gyendi naye nali muwulira mu mwoyo kati era bwe natuuka waawo nga nfa nno bya ddala nga nfa kuba engeri gye nali manyidde okutambula obudde bw'eggulo oba okujja wano ku studio okuva lwe nali mbeera oba okujja wano ku studio kati nga njagala ngezeko kale okukipinga nti kale wadde ndiri eri nzijanjabwa naye kabaka netambuzeemu kati ate nga wakati banzikiriza ttambula bagamba oli mulwadde tolina va wano obulwadde bwolina buli dangerous nga kale nga ngenda nembeerawo nga nekyaye nekakaba nveewo wakiri nga ntambula nemala eddakiika 3 mu kkubo nenziramu nentambula nemala eddakiika oba nga 5 naye nenziramu nenkola ki paka lwentuuka kale Mukama Katonda w'amaanyi webale nnyo webalire ddala
kuba nali simanyi nti nsobola okudda. Kumuwera bujulizi. Kankunyumize. Tuwa bujulizi. Kati olwo bwe natuuka oyo kizza. Neekwese. Nali bubi. Musana guno nga bw'ogulaba gwaka. Ewali akasiikirize bwe natuulanga ewooyo kizza. Katuuka akasana ne kaakawo. Naye ng'ate omusana nga gukusanga ewantu ng'obadde opozingidde. Kati omusana gwansangawo nga bantegera nabo kale baalinga bandabe nga nabo simanyi kye bandowooleza. Kubanga abalala bo bwe nawona abalala baŋŋamba ffe twali tumanyi oteeka okukola ki okufa. Naye kati nze nga muli munda nga sikirina. Nakirabira wano ku nnyama gye nanyiga. Naye ng'ate eri mu bantu tokiwulira. Bakiŋŋamba luvannyuma nga Mukama anzizizza. Ne ŋŋamba amaziga ge nakaabanga gaali gaddala nti nali ngenda kufa. Kati munnange oyo kizza we nali neggamyeko tudde kabalaza ke. Alinawo akayimba kaali kajjajja we nasanga yafaako kattaka. Nga buli lwembiraba ebijjukiza ebyo kati nga mbeeranga era ajja mu moments nti nalootako oba tuusibwako endowooza eziraga nti nina okuddako emabega eno gye nava. Kuba nabeeranga era Kampala eno ng'ebirowoozo binzijira nga biŋŋamba nga bijja kujjukira nabeeranga nnyo obwomu. Kati nga buli lwembeera nzekka ng'ebirowoozo binzijira nga bindaga nti nina okuddako eka nsange ku mikwano gyange abo oba bakyaliyo be nali nga nsoma nabo be nayagalanga ennyo kuba nali njagala nnyo maama wange ye yankuza. Ne taata wange mwagala Mukama akuumuze mirembe. Ne maama wange ye yankuza era nandaga taata wange nga nkuze. Nze ndi mwana last born nandibadde ng'omwana omuggalanda. Era nva mu famire ya Mbogo Nakibanga Mitiyana. Ne Irene Nambiro yampita jjajja. Kale nina ebitiibwa bingi mu last born kuba nazaalibwa mu famire ya mwami yali chief. Naye taata wange yafa nga alina emyaka 93. Yafa 2023. Era yafa nga agamba Alexi emmotoka ekulemye okuyiga. Taata wange yayagalanga nnyo njige emmotoka. Kuba mu budde obwo nali nfunye omukisa gwange gwali gutandikiddewo. Oba Mukama asooka n'akulaga ebirungi ate n'amala n'abikuggyako. Kuba awo mukulu wange Katonda yali amuwadde omukisa nga mu bulokole bwe ng'alina kyaki gyawererako gyaliko obwa sekuritale. Nangulira emmotoka. Bwangulira emmotoka namusaba kyenjagala nga nzize e Kampala. Ne mugamba nze nnyimba naye ngulira emmotoka nkoye okutambulira ku boda zijja kunkuba amagulu menyeke nga kale nga buli lwennyenya ku boda omutima gwange tegukola ki tegubaamu. Kati ate era mu budde obwo bweyangulira emmotoka era nalina okukkiriza kwegamba Mukama nali nakitegeera Mukama naye simanyi waliwo we nali nabulira. Natuuka ekiseera nembula ebyaddala kubanga Mukama oyo bunsonyiwa okuddako emabega katono naye mu following emboozi nti nayagala nnyo emmotoka Pajero era omugenzi Kadoma Mukama amumuze emirembe. Neegombanga nnyo emmotoka gye bayita short Pajero era mu kujja e Kampala ng'omuntu obeerawo ng'oli muto naye ng'olina by'oyagala okulubirira. Naye mu senior 4 yange gye nadropingiramu mu kujja e Kampala nga njagala nfuuke sita naye nga neeyagaliza eby'omu maaso mbitegeka. Nga bona nti mutuufu nange njagala ngule ku mmotoka kuba bw'otoba no hope era tobifuna kubanga hope yeekukako okukola. Nga ngyegomba nnyo emmotoka Pajero. Nga nsaba nnyo Mukama Katonda nga nina nnyo Mukama Katonda. Nga mugamba Mukama Katonda nnyamba nange ompe ku mmotoka Pajero. Nnyamba ompe ku mmotoka Pajero. Kati nga nze simanyi nti namukulu wange nti afunyeemu kasente. N'ebyo byonna sibimanyi naye nga nze ndi ku gwange gwa kuyimba. Awe nayimbira luli olimba Mama Farida 2004. Kati Mukama Katonda n'abanga amulisizaamu ku ttaala. Mikono gyange ne ginjagala Chameleone ne banjagala, Bobi Wine nanjagala nandaba we yantegeerera, ba Mick Wine, Banjo, Omulangira Suuna, Omugenzi Radio, Wizo Manizo,
Palazzo biseera bye yali Lizard awo banjagalira era Chameleone nangamba Zandabani nkwagala nnyo abantu bakwagala era nga buli concert za Chameleone mbeerako shida za dunia naliyo yantwalako ne Sudan Chameleone kale nga nalina okwagalibwa kubanga nayagalanga nnyo okukola emikwano nnyo kati munnange mba ndi awo mu budde obwo bwennyini nga nkubirako sister wange kati ngobawo omukwano gwange bali bamuyita Isaac era namujja mu Firebase wa Bobby Wine president yali ayagala nnyo president oyo mukwano gwange bamuyita Isaac in fact kati abeereyo Sweden nendudde naye mulaba mukama baali musinkanya naye nga yalinga kyali wange nga era kyali wange oyagala nnyo Bobby Wine nga tena nga njagala kati natuko gende bweru mtuko gende bweru yayine motoka short Pajero ngere kyamusingana nga nnyo n'omunjagaza emmotoka gyalina ng'ate ye ekyanjagaza ennyo ndi talent yange ey'okuyimba yalinga ayagala nnyo okuyimba ng'ate alinamu akasente naye ate nga ffe tetulinamu kasente naye nga tuyimba bulungi nga tumanyi nga nina obuvumu mu kyenkola ng'era mba neesunga okuba nti ngenda kusanyusa abantu era nga mba nkyesunze n'okukyesunga nasobola n'okuddawo nenkola rehearsal nenkyetegekera kale nali nga nkyagala nnyo kyenkola mukama antuuse ku kyenjagala era nkyamusaba nakati kati munnange nga nkubira mukwano gwange oyo bwagamba nti agenda bweru obubaka buzze matu gange agamba agenda bweru naye ayina emmotoka ye ate ayagala gitunda kwongereza na ku tiketi ye agenda kuba mukyala we ayinanga mukyala we yamuweerezanga sente nga yasinzira Bulaaya bakyotala bwe batyo enkisa gyabwe gisembera mangu munnange nga mukyala we amutumizza kati jjukira engeri gye yalinga njagala ennyo nti ndi mukwano gwe ate Bobby Wine mukwano gwe nnyo naye ate Bobby Wine ye mugagga already tojja mugamba omuguze Pajero yo ali muzi Land Cruiser by the time alina Land Cruiser kati nga nze kyaliwo okumeka omulala gwalina okugamba nti Zandabani noonye emmotoka agikola ki agigula kati jjukira engeri gye nali njagala ennyo nga ngamba maama emmotoka yange Pajero mukwano gwange agenda ate n'emmotoka egenda kyokola ki genda mukama katonda emmotoka eyo mutuufu mpulira egenda naye nga najagala nnyo nagisaba dda kati nempadaawada mukuwadaawada kumbe simanyi mukama alina kyandaga kati jjukira siina asobola kunnyamba kati naye nga nina mukulu wange batuzaala abaana bangi nejjukira munange mu maama tate atuzaala mu maama omulala kati maama oyo nze ndi second born kati muganda wange first ki born nze ndi second wankwadde kati mami era ali mu family endala era kwe kuli bato bange kati nga ngamba sirinaayo gwakulajanira kankubireko ku sister wange kuba yali amaze okugraduate nga akola ono nga nkuba kugezesa nga simanyi nakumanya namugamba hey sister how are you yayogera mpolampola gyendi ogamba otya namugamba munange gyendi munange nyimba naye bannange mwana gwe sister nkubuulire nze nnakumpulira ennuma enzita bannange nkoyo okutambulira ku bodaboda ate waliwo omukwano gwange abadde nga ntambuzaako ng'alina emmotoka nga ntambuza nentuuka mangu wengenda okuyimba nensanga nga abayimbi abanene tebannaba kukola ki kuyimba nange nenfuna omukisa nenkola ki nenyimba naye bwe nnyimba nfunayo ate omukisa ne banfuuwayo ku ki kasente kati akasente ako kannyambako emisana nentambuza ku bulamu ate nenzija nenoonya oba nengenda ku studio oba nenkola ki mu mbeera eyo kati munange ennyumya emboozi nginyumiza sister simanyi naye nagiwuliriza kati nenjinyumya nenjimalayo nemugamba munange nno kati ate ekinewunyisizza nti ennaku era egenda kwongera okunzita
nti mukwano gwange mbadde mulina ng'alina emmotoka Pajero naye ng'obulamu bwange njagala emmotoka eyo Pajero nagyegomba nga nkyali mitiyana nenzija nentandika okuyimba ebyange nenda nkyagyegomba simanyi lwaki nkyagyegomba nze emmotoka endala sizeegomba njagala short Pajero njagala short Pajero munnange sister wuliriza ngamba nze njagala nnyumize ebikuzimba ebikuyambako bwate we yaddamu ne mugamba kati kyogamba bino bye nkugamba tebinzimba gwe soko owulirize nkunyumiriza nti siri bulungi ombuziza how are you ne nkuddamu nti siri bulungi era sikuganyiza nakugamba mbwamu kulimba mbwamu fine ng'abantu be bagamba mbu how are you noddamu mbwamu fine nga tetoli fine mbadde straight era bye nkunyumiza nti mukwano gwange emmotoka gy'alina yaŋŋambye nnoonya agigula ate ye agenda bweru ate ng'abadde anvugako naŋŋamba nnoonya agigula naŋŋamba nagamba yammeka ne mugamba mukwano gwange nno yali agitunda layisi naye Pajero eyo yali yagiya naye nga simanyi kugivuga naye nze nga endabikira bulungi ng'era nnyume bwe njituulamu maama mpulira nga Mukama Katonda onkoledde eggulu nga nyumya nemboozi giwulirize naye tujja kumala tuddeyo eri nkunyumizaako life gye yatandise kati okwaka byonna biva mu story mugoberere munnange nga sister agamba nti nze mbadde ndowooza singa omuntu bw'aba wakusigamu yandikusizeemu esente n'ozikolamu ekintu ekirala n'otazigulaamu mmotoka ne mugamba sister oyogedde otya ne mugamba naddamu naga kati gwe owulira oyagala mmotoka ne mugamba sister emmotoka eyo njagala nnyo nja kuba nteredde engeri gye nnyimba ejja kunnyambako okutuuka amangu wengenda okola ki okuyimba ate ejja kuba ennyambye nako eboodebooda kubanga nze bwe ntuula ku pikipiki mpulira nga omutima gwange tegubeera wamu era nfuna okutiisibwatiisibwa mu mutima ate era kyantuukako dda nti nalowoozaako nti bwe ntuuka wali emmotoka egenda kujja entomere ne ntuukawo nejja ekyannyamba Mukama Katonda wa buyinza yansalirako busalizi bweti newetanidde wa papazi owa bodaboda kola lunakakasa wa bodaboda namubuuza nti wa bodaboda ye yawunga nasigala mu kkubo wakati motoka bwe bimala okusala Mukama nga agitutte wa bodaboda ne mugamba emmotoka egenze nyangamba nti munayinze mbadde nagirabye ddanga nenfa manyi omuntu okuwunga abantu abamu bafa nekolo nategera ebintu bingi olwo bino byonna mbikunyumiza nti Mukama Katonda waali naye simuzuulanga sezuulanga era buli lwentemamu emboozi ne mbanyumizaako awantu mubeere ba bwongo abawuliriza emboozi mugatte kuba ngenda kumala era nzire wali kati munnange just ekyo bakireetanga kyakulabirako nti Mukama Katonda akola ekigezo kye oba tolowooza nti oba tokkiriza nti gyaki gyali kati kolo ate nali sisaba nnyo ng'ate bwensaba kati nali nkyabeerawo mu nnyumba yo ya mukikomera ng'ate yo yali nnungiko kati kolo nali nkedde nensaba nze atatera kusabaasaba kolo nali nkedde nenkola ki nensaba nenfukamira nentunula mu mulyango nensaba akasana kaali kaakaawo zaali saawa nga 2:3 ako akasana abantu bagendera ku mulimu wembeera bwe mpisa amaaso mu bumooli nengera ebitooke kati ebitooke omusana gubikubako bo birengera nga obudde buba bwakumakya biba byaka akasana nendaba nga waliwo omwoyo era nasaba nendaba nga waliwo omwoyo ogulinga ogunyambala kuba natunula mu bbanga awo nempulira nga essala yange gyensaba nga nzikakkanye nenfuluma mu nnyumba nengenda ku studio kolo nali nkyabeera mu yomakindi eya Suuna mu kalenda kati ekiro saawa 5 wabawo omukwano gwange ankubira bamuyita Jackie kyala wa Suuna angamba Zanda janguke ne Munyonyo omperekereko
ngamba mugagga mpise kuba bwampita manya nti ajja kumpaayo we natandikira ngera bumanya abantu abalina mu kusente aba nkwano go naye nga manyi woyimiridde naye nga sobola okuyambayambako akatono kabasobodde bwe yampita bannange nayanguwa ninzigalawo studio kuba studio yali ekyali mpya nga abantu tebannaba kumanyira kujja era nakati yaggalawo kyova laba ndi wano munnange wano mukama we yandeeta munnange ate ne wano nina olugero lwawo naye kansooke malirize wano munnange nga nzigala studio nsala mu kalenda nga nfuluma wabweru wa kalenda nga nsala kubo nga nyimiriza wa boda bwenti namugamba ntwale munyonyo ku Kalameero ku shero yawo ojja okundekaawo nze nkuwa sente zo ngenda kuwa 10,000 ngenda kuwa 10,000 ngamba ayagala meka 5 namugamba tugende kati naye nga bwe natula ku pichi eyo omutima ne gutandika nentandika okufuna fear kasi natula ku pichi eyo nentandika okufuna fear nentunula emabega nentunula nejendaga ningamba simanyi mukama katonda kiki oba kiba kiki ningamba emotoka bwe veri n'okutomera nentandika okutya ningamba naye ngenda kuba bulungi owa boda navuga nayita ku paka lasti nasala bitala by'Makindye nayita mu bya papazi okyegera netambula bulungi tutuuka ku buhampu feeling neddamu nedda ey'okutya ningamba mukama katonda wange kino kankijjemu nenkirwanyisa mukama katonda wange kino kikole kitwale kigende mukama katonda wange kigende lwaki ntya kubanga nga buli nyongera okutya mbanga ayagala okuva ku pichingwe n'ekigo nenetereza nenekumakuma neddamu netambula kati betuka wali ku Boston waliwo ekikuba ekiva ku Boston ekisalamu kigukwe ku kyekansanga oba mu kireega buziga n'ogenda emunyonyo ovudde papazi kati mbantu ndi ku lusozi bwenti nyambuka male ntuke njoyininga omwe junction ekirira nekidde ekintu ekyo nekinzijira mu mutima nga kindaga kiŋŋamba nti omanyi nti ogenda kuba otuukawo mu Junction emotoka eva eri ebakube ngamba mukama kitwale mba nakogera nti mukama kitwale nekituukirira emotoka neva eri ngereeze yali nuwa ya blue light blue njijjukira nkakakufira koyambadde naye nga yes naye budde bwekiro bolaba amatala ga yero kuba old model ey'amasanyalaze ganagedda nsonyi okukona komplo just mbadde ngezaako okulaga nti mpa tension buno motoka nuwo obwedde obumanyi obwo bwina amatala ga yero vakuzine zina amatala ameeru nagiraba bulungi kubanga engeri gye najja nkitya bwe kyatuukawo neetegereza engeri gye kijjamu nti emotoka yafubutuka ku lusozi eyongeereze nga teffe tutuuse wakati w'olwo oluguudo nti kukkirira kugira kikubanga nga bumanyi aba boda nti atuuka ewantu ye n'asalawo omulundi gumu n'agamba nti nze kansooke omotoka n'akola ki kumba ono agenda okulowooza asale ng'eri ereeze ng'erina kukkirira kujja kutukuba bulambalamba kaserengeto tewaliwaawo nanoki n'omu kubanga yali eva ku lusozi ng'erina tukubanga etufotolera mu kaserengeta akako oluguudo olusalamu okugwa Kansanga Road naye ng'era bwe kugambye nti eddoboozi liri eryanvaamu lye nayogera nti mukama nga bwenze nkirowooza era bwe nkirowoozezza kiikyo kituukiridde mukama kitwale mukama ntasa kiikyo kituukiridde bwenti wenayogera nze nenkomaawo okutegeera nenkomaawo okukola ki naye munnange okuddamu okubreathinga guno omukka ogudda engulu ng'emmotoka oba oli yagisala atya nze okuddamu okubreathinga ng'esaze etunudde wa Misa Kisemakula ezejje twabadde tuva kuba yali esalamu kuba oluguudo luli bwe luti yali ava eno nga ffe tuli tuti ng'akulaga alina kusalamu busazi n'agiwe tomulundi gumula nadda gye tuva kati awo ngenda okubreathinga bwenti omulundi omulala nga munnange esaze kiyiseewo kati yo bodaboda ng'akyali awo mu luguudo wakati kuba yalaba naye kye nalaba freezinze kati nze namuzengu ne mugamba blood tugende emotoka mukama atuonyezza era naddamu kwogera kya mukama tugende mukama akoze ki kati awo ekirowoozo kiri
ekyokusaba ku makya kyembadde ndudde okusaba Mukama Katonda ku makya wekyaddukira okulaga Mukama nti wenatandikira okubanga ngenda nezuula naye ngera sinezuula kati awo wekyaddukira kwolwo nenkitegeera nengamba naye nafukamidde nensaba Mukama Mukama nafukamidde nenkusaba It's